Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bannaye nsanyusa okubalaba mbaniriza mu kifo kino. Mpisizaamu eddakiika 4 olw'ebimu ebiteebereka, mujja kunsonyiwa, naye ekikulu nti ntuuse. Njagala osharinga vidiyo eno mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, nebaza Katonda nkuumye ate nammwe abakuumye ne mubeerayo nga mukyali balamu. Ekyo tukyebaliza Katonda. Waliwo abatasobodde, waliwo omuntu gwembadde njogera naye abadde alina omuntu amuyita sengaawe, abasajja bamutemyetemye ebijambiya ng'eyavudde waka nga mulamu atambula kudda waka bamutemyetemye ebijambiya n'afa. So gwali wano nga Mukama akuwadde ekisa nga oli mulamu. Twebaza Katonda olw'ekyo nti Mukama akuwadde ekisa ekyokubeera omulamu. So tulina ebyokwogerako bingi, tugenda kudduka emisinde miyitirivu nnyo. Simanyi oba tunaabimala nayo kuba biyitirivu nnyo, naye Katonda omulamu ow'ekisa, Katonda omulungi ow'ekisa ajja kutusobozesa okubimalayo. Sigenda kulya budde. Morning Skin Care kyekyokkuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, noonya Morning Skin Care ajja kukumalira ekizibu. Era Morning Skin Care yakutuusaako programu eno mu kanyomero k'ensi yonna w'oli, ku buliri bwo, ku mulimu, wonna w'oli. Morning Skin Care yakutuusizaako programu eno. Tulina retreat mu Amsterdam, Netherlands, Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu. Don't miss. Beerayo, sala amagezi gonna okubeera part ku yo. So osobola okukontaktinga bekikwatako, link gyeri ku Facebook. Bw'oba toyina namba z'abategesi ng'omanyi oluzungu bulungi, ng'omanyi oluzungu nganze, kuba bino ebintu si byagondi nnyo. Luzungu ngenda kuwa omuntu nga muzungu nga muwa nga mu Netherland olina kuyogera luzungu. So bw'oba ng'omanyi oluzungu obulungi ng'olwesiga, inbox minkuwa ennamba y'abategesi obawulire ki kyoyagala. Oyagala kusulawa, oyagala kulya ki, ojja kujja n'ebyokulya byo, amatooke gojja kujja nago, oba oyagala olye ku bintu eby'enjawulo by'otalyangako. So gwe ngamba nkuwa ennamba y'omutegesi. So tulina ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano, First Lady agenda kubeera mu London. So era bw'oba oyagala okumanya singawo, inbox minkuwa ennamba z'abategesi. Osobola abategesi bangi, abantu abakwatiddwako bangi. Ebisingawo bw'oba olina ennamba ya Patricia Sewungu osobola okubuuza Patricia Sewungu, ajja kubulira ebisingako awo. Bw'oba eyo togirina, waliwo Invisible Hand, Madam Binice asobola okukubulira kiki ekisingako awo. Eyo nze njirina n'abalala bangi. So abategesi we bali, so otegeere ebiki ebisingako awo. So ate ne mu America tulinayo retreat mu mwezi gw'omunaana. Don't miss. Tosobola kwezi 3 bannange era imukuze kubula leka naawe leka nawe tulekeemu. Kwezi 3 funako emu gy'oyiikiriza. Kati ekyo nga nkijjeewo nga njagala ngende bulungi nnyo. Waliwo ensonga omwana waffe nja kubabulira ekifa kw'oyo omwana, waliwo ebyamutuukako lwe nabagamba ensonga lwaki mbadde sikyamwogerako. Wabaddewo ensonga ku byekwerinda bye n'ebyobulamu bwe. So nja kujja mbabuulire, ngenda kujja mbabuulire. Olwaleero ebyokundi nina bingi nnyo. Nja babuulira, nja bawa update z'omwana wa Mwoyo. Gyali mulamu, saamwerabira, waali mukyamukolako, ajjanjabibwa. N'ebirala bingi, ensonga z'okuzongerayo waggulu, naye ebyokwerinda bye byali mu matigga, era bibadde mu matigga nnyo nga bw'omanyi bano abasajja. Naye omwana gyali tusobodde okumuprotectinga n'okumukuuma n'okumukukusa mu ngeri ez'enjawulo okumubeezaawo. Wakati mu lulimi alinga olulimi wakati mu mannyo. So nja batuusako ensonga ze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Now tulina omuzimbi, tulina akwata ebifaananyi, tulina akwata videos, emikolo n'embaga,
tulina apartments Bugonga Kara apartments bwoba oyagala okubukinga osobola okubukinga nobeera mu kifo ekiri safe. Mukama bawo omukisa. Tugenda mu security alerts. Security alerts eziriwo zino njagala muziwulire bulungi nnyo. Bingi nnyo ebibaddewo naye kale katusoke mu security alerts zino. Eggulo ekiro essaawa zaabadde essaawa 3 ez'ekiro okutuuka ku ssaawa 7 ez'ekiro. Wabaddewo meeting mu State House eyabaddemu abantu bano wammanga mugiwulire bulungi nnyo mutaaginga abayisiraamu n'abakulembeze b'obuyisiraamu. Ensonga zaabwe ngenda kuzoogerako ne mu politics naye muwulire ekiri mu security alerts. Mwabaddemu Museveni, mwabaddemu David Muhoozi, mwabaddemu Muhoozi Kayine Mizimu, mwabaddemu muwala wa Sam Kuteesa atategerekese erinnya naye yabadde muwala. Mukimanyi nti ne mu maka ga Sam Kuteesa waliwo aspiranti, simanya aspiranti, simanya kita batya, waliwo eyeegwanyiza obwa pulezidenti. Bannange waliwo ebiwayo ebiri awo ebirwanira ekifo ky'omwana gwe twalonda. Ne mu nnyumba wa Sam Kuteesa waliyo ekijja naye ekyo nkikomezaawo. Sijja kigenda wala, sigenda kigenda wala, ekyo nkirese. Ekyo nkirese. Mumanyi ebiwayi bingi, mumanyi ekya Mbombo, simanyi ekya Lwabwogo, simanyi mumanyi ekya Kayine Mizimu. Waliwo ekiwayi ekirala, waliwo invisible hand ne invisible force eri wa Sam Kuteesa mu nju naye eyo ngirese. Eyo ngirese sigenda kujoogerako njibabuuliddeko obubuulizi mugitegeere. Mugitegeere. Lwe ndibamalirayo mu maaso awo. Ekiwandiiko kyange nja kukiwa Matte. Muzeeyi Matte yajja okisoma. Mbabuulidde. Nkomyawo. Meeting eno yabaddemu muwala wa Sam Kuteesa gwe tutaategedde erinnya, gwe sinategeera linnya. Si saaki simuseerule. Oba museerule. Naye nja kukonfaminga later. Mwabaddemu Pastor Bujingo. Mwabaddemu ne Mufuti Mubajje mu meeting eno. Muwulire bulungi. Mubajje ne Bujingo nga batudde mu meeting eno bali ne Museveni ababriefinga abanyumiza. Museveni yabeebaziza nnyo ne yeebaza Mubajje emirimu emirungi gy'akoze ne ttiimu ye n'abeebaza emirimu emirungi gye bakoze n'ababuulya n'assignment empya gye bagenda okukola. Bamukoledde nnyo. Mbadde simanyi nti Mubajje Musoga, bulijjo Mubajje Musoga onkoledde nnyo mu bitundu bya Busoga gy'ova. Onkoledde nnyo mu Bayisiraamu. Abayisiraamu balina amaanyi mangi nnyo. Senga amaanyi g'Abasiraamu wano tewanyambako, senga siriiwo gavumenti senga yagwa, Mubajje okoze omulimu mulungi. Yamwebaza namugamba Mubajje okoze omulimu mulungi nnyo, kubanga Abayisiraamu baali balina ssente nga bagagga nnyo nga balina ssente. Onyambye nnyo okudisimantolinga Kibuli, senga Kibuli yagendera mu maanyi ge yali erina, senga tetuliiwo. Era Mubajje bamukubiddemu mu bugalo n'abagamba mumukubire Mubajje mu bugalo. Senga teyatuyambako. Kayongo yali atututte. Kayongo. Mukimanyi nti Museveni ne Mubajje be batta Kayongo. Wabula ffenna tumanyi nti Kayongo yafaanana Kyoddeesi bakulimba. Kayongo. Mubajje uwulire ebintu bye beebaziza Mubajje. Yayambako kukujjako Zubairi Kayongo. Yayambako kukujjawo Omukatuliki Sebaana Kizito. Yayambako kukujjawo Sebagala bamukozesa ne bamala ne bamujjawo. Abo bonna mumanyi bafaanana Kyoddeesi. Ekyo sigenda kidebatingako, sigala ng'omanyi ebibyo nange kati mmanyi byange. Nkugambye Zubairi Kayongo battamutte. Museveni yeebazizza
mubajje omulimu omulungi gwakoze paka n'olwaleero mubajje ne ttiimu ye n'abavubuka be era waliwo assignment endala gye baabawadde. Museveni yasuubiza mubajje ebintu wulira mubajje bamuwadde assignment endala oluvannyuma lw'okumwebaza eno nga yaleese bano n'amala byonna kati balina assignment empya gye bamuwadde bagimuwadde ng'eriko n'obweyamo bagenda kumuwa ettaka bamuzimbireko ekizimbe bwaguuga eriri ku ssawa ya Queen Katwe. Kati abayisiramu ettaka lyammwe eriri awo nze sirimanyi. Museveni yali muwadde bw'amaliriza eno ddiiru kiwedde agenda muwa ettaka eriri Katwe ku ssawa ya Queen. Kati awo nze simanyi oba liri eno Saidi ya Usafi oba liri eno Kuleerwe oba liri luddawa waggulu wa Kitala House Kitala Church oba liri eno ku Nsambya waggulu I don't know. Nkugambe bagenda muwa ettaka n'amwebaza n'amugamba bw'ati abasajja baali baleesa amaanyi tetuba kubakkakkanya mu bizinensi okubajjawo mubajje ye ya supportinga nga bizinensi zammwe ne byemukola n'abiwa gavumenti ne basula bizinensi zammwe ne bamala ne batta ne ba individuals mu buyisiraamu. Museveni n'agamba bw'ati senga si kyekyo senga ne gavumenti teriiwo mubajje okoze omulimu omulungi ennyo. N'amugamba bw'ati twafuna ekizibu wali ebiseera we twagondebwamu kubali bye twajjangawo nga tukozesa emmundu naye kati tukyasobola kukozesa mmundu okuva Katumba Wamala lwe yasimatuka. Bulijjo si kibagamba yagambye kino kyatukola bubi kuba ne Katumba Wamala amanyi byonna bimanyi Katumba Wamala akimanyi kati ekyo twakiyimiriza. Naye wakyaliwo empulunguse eziri mu buyisiraamu ewa Kamoga n'Ekibuli zino zogenda zituyambako ku luno. Museveni ateeseteese okusiibulula abayisiraamu ng'ennaku z'omwezi 27 bwe kitabaawo nva ku intaneti okuggyako nga nkimusuuziza busuuza. Mubajje ne banne abaagenze mu State House bazze okwogereza abantu abamu Museveni bagenda okusiibulula mu State House ng'ennaku z'omwezi 27 bwe kitabaawo nva ku intaneti wabula bagenze ne sweet talks okwogereza abagugubye babakkirizise babaleete ng'ennaku z'omwezi 27 bannange mujje muli emmere ya Museveni nga 27 ffe twaka obukaaba amaziga gaffe gaggwereddemu omuro. Tetugenda kuddamu kukaabira muntu alidde butwa mugendeeyo mulye mugendeeyo mugirye. Abayisiraamu mugendeeyo nga 27 mugirye ne ku Yidi abateekeddeteekedde ebintu bibiri nga 27 ne ku Yidi. Museveni bw'atabikola nva ku intaneti mbabuulidde ebyo bwe bitabaawo nva ku intaneti sigenda kudda ku intaneti mukakase naye mugendeeyo mulye bagenda bawa obutwa. Wano Oweekitiibwa Kasimu Nakibinge yakomyewo okuladda bagambye bwe bati oyo yabulya naye tebunnali yakitinga naye ye yabulya ne bagamba naye bannange omusajja oyo Kasimu Nakibinge weebereremu Supreme Mufuti Galabuzi jjukira gw'oli ku Supreme Inter-Religious Council era njagala okubeebaza ab'Ekibuli baneka mbabulira ab'Ekibuli muli munnyo gwa buyisiraamu bwe munaggwamu ensa balirunga munnyo nabaki mwebale nnyo mwebalire ddala ekiwandiiko kye mwakoze ne mwegaana ekintu ekyo mwebale muli munnyo gwa buyisiraamu bwe gunaggwamu ensa mu buyisiraamu balirunga munnyo nabaki mwebale nnyo nabadde mpeddemu amaanyi naye Supreme Inter-Religious Council etulako mutabani wa Fande Katongole etulako Oweekitiibwa Ssemwogerere okuva e Rubaga etulako n'Oweekitiibwa Galabuzi awo ani yayimba ono omusajja bano abaagundi bano baseki Sembuusi tino mwongera okuwaga embaga enyume mbaga enyume kati leka embaga enyume mubamanyi abo abaamuzeeyi Sembuusi embaga ya Sembuusi embaga yani eyo omusajja yagamba mwongera okuwaga embaga enyume kati muleke embaga enyume
wulira ow'ekitiibwa Kasimu Nakibinge weebereremu nnyo mu ndya ne mu nzijanjaba ddayo ddemu weekebeze simanyi oba bagamba buli obukadde bwe nakulabula dda era nakimanya wagenda mu ddwaliro ddamu ddeyo ate weebereremu nnyo wulira yamugambye nnyambaako gwe ne ttiimu yo empulungusa zino tuziggyemu twongere okuzigyamu bandeetere ng'ennaku z'omwezi 27 bandeetere nga 27 bandeetere ne kuyidya obanyongeze abayisiraamu mugende mu state house mulye emmere twakowokaaba ate mutemulwawo nga gundi olanya mwezi mulamba tuliko olanya yafudde naye tannaba kudda naye bwe mumulaba abika mumukwate lwaki babika supiika mwezi mulamba tulikola bane mukimanyi nti Uganda jjo twasomye ku bigoye by'abafu ekirembe ekiri ku maaso n'obutalaba mukimanyi nti Uganda waliwo abantu abatamanyi sitole ya olanya ebbanga debate y'olanya yonna gye tubaddemu ng'Uganda waliyo pulobulemu y'amasannyalaze waliwo omuntu atamanyi nti Uganda yaziise namba 3 waayo mukimanyi bannange nze ntidde omusajja Museveni olwamala okuziika liri eggulire nga liwedde ery'embuyaga kati amasannyalaze gali okke tebamanyi nako nti supiika yafa niba naye omuntu bwakuziba amaaso Yesu weebala okujja bayibuli egamba nti abazibe n'abazibula amaaso ne balaba Museveni yalwanyisa maaso tayagala mulabe tayagala mutegeere tayagala muwulire kubanga bw'olaba otegeera bw'olaba otegeera labayo nze nkola mu security waliwo batusomesa fire wano ekintu kye tusinga okweraliikira fire si babbi bwe bateekako tubeera mu fire drills ezo bwe bata gundi alarm waliwo akataala akali sharp akakaaba ka alarm waliwo akataala akali sharp gwatalina matu nga towulira kalaba otegeere nti samusingi zirwongo zirizi samusingi rwongo once you see akataala akali sharp atunula obutunuzi nga tawulira alarm keka mutegeeza nti ziya masibi samusingi rwongo duka owona omuliro kati amaaso kintu kikulu kati ye Museveni nkugambye Uganda ebadde ku pulobulemu z'amasannyalaze paka lwe baziisa olanya teri omuntu agamba baneno nno olanya yafuwa mu station ne bakuba emiggo ogambye ki ngolanya afa atya olanya nga afa atya ngolanya afa nga tetumanya tuleme kumanya nti n'olanya yafa oli mulalu ningolanya n'omusezi yamulya omusajja bali tebanaziika olanya omusezi ye yatulagira nti ayagala kulya olanya mozesaali yamulya dda wamawulire yonvuddeyo abayisiraamu mwesonyiwa emmere ya Museveni abayisiraamu mwesonyiwa emmere ya Museveni Museveni yebaziza mubajja n'amugamba bw'ati abasajja baali bandeetedde omuliro gw'abaana yegambye olaba abo basemujjuŋŋanda olaba bamuwanga kivumbi bonna baakwerega kubanga ba elders baabwe abaalinga babasomera baggwamu amaanyi bonna baafuwa agambye abo abaana semujjuŋŋanda nga baali bazibu naye kati bali awo bamalayo zaabwe bamalayo bisanja waliwo naye Museveni ojooga yagambye banaye ekyali Kibuli yali efuuse empuku y'abanyazi ku saidi ya Museveni nga Museveni ajjabira ddala nti empuku y'abanyazi ne batandika kujjamu omwomu ekyo baakubidde mu bajje mu ngalo nga ne Bujingo akuba engalo bwe bamaliriza mu bajje mubuulira ebyo byonna ne badda ku Bujingo namugamba ate gwe Bujingo naawe weebale Bujingo weebale eyo enjiri gy'otandise okubuulira eyo Bujingo gendera awo Museveni yagambye Bujingo bw'ati ebya ssente biveeko gwe todda mu byakusaba ssente gwe buulira bubuuliza enjiri eno yagambye enjiri mu Bayibuli enjiri yonna mweri oli omwana wuli yaleeta Bible and politics abuulira enjiri naye naawe wano wootandisaawo wakulu yongera obbalaga nti obukulembeze buva eri Katonda genda obasomesa okugondera abakulembeze Abefeso 6 naawe gonderanga mukamaawo naawe gonderanga yamugambye gwe ekya ssente tokifaako ngenda kuwa billions 2 2 billions
oteekewo ne initiatives ez'enjawulo abavubuka batandika okubaako bye bakolaakola ne bwe bibanga tebibayamba gwe tubakuumira awo ate nga bw'obapokera enjiri eri bakwerege. Era ne Bugingo bamwebaziza ne bamukubira mu ngalo nti ogwo gwakutte mulungi wabula yamugambe bwati yamugambe waliwo abasumba abala bogenda okukwatagana nabo obulungi wano mu kibuga mufune abasumba mu parts ez'enjawulo up country. Wulira yamugambye gwe mube nesiga gwe Kakande Kiganda ne Namutebi mwongere okukwatagana Bugingo Kiganda Kakande Namutebi kati musaasaane mugende up country munoonye abasumba mu ggulu eyo ggulu kitinta ggulu yakuta omuliro munoonye eyo abasumba bakakkanye embeera. Era Bugingo naye yama nti nagenda Bugingo yagambye gwe tomanyi nze nga nayimiridde ngenda bakukubira yeye gwe tofaayo. Bugingo bagambye Bugingo ekya ssente akiveeko. Museveni yamugambye ffe ssente nze ssente nkuwadde biliyoni 2. Ye mubajje bamugambye teekateeka abaana teekateeka ttiimu yo mukoze omulimu mulungi naye nga 27 mubandeetere empulunguse zo muzireete. Mwalabye Museveni bwe yeegonza ne Kamoga waali Kamoga naye Kamoga olina amagezi mu mutwe. Kamoga gwe baasiba juuzi netudda wano free Kamoga gwe wagenze mu State House okulya egundi yagambye mundeetere empulunguse ezo nga 27 bannange mugende eyo muli emmere eyo mugende eyo mugirye babatenda ffe tetukyakaaba. Bannaye gundi afudde kitalo nnyo kitalo ddala okuziika kwaddi kwa sawa ez'olweggulo nga tujja tuziika nga tugenda kubanga waliyo n'omunene waliwo ogulamba ogunene gwe tugenda oziikawo wansi nga tukuziika nga tutambula tugenda bannange twakooye okukaaba. Twakabidde omuntu eyayisa ssente tyagenda kutuzimbira eddwaliro n'alwala nga tewali ddwaliro. We yasingira okufa okusinziira ku lipooti ya gavumenti yasinga kufa okuva emuyenga okutuuka esiyato UK awo we yasingira okufiira bagenda omutuusa nga byonna byafuwa dda ye lipooti. Kati senga yali muyenga ng'eddwaliro liri Lubowa yalibadde awona naye process eyo ennyonyi ekola biki kukiriyalinga wali ku kisaawe Entebbe ng'olwakataago katambula kakkirira mu ensigo eyambuka eno mu mawuggwe bwe bagambye bagenda okumutuusa nga tewakyali kyokyasobola kusika kuwanulayo kujja eno kuzza eno. Ekyo yakyogedde mukugu akulira abasawo e Uganda ne ministry yonna. Mama Kirego ye yatuwadde lipooti kati singa eddwaliro lyali Lubowa bannange yali aleese idea y'eddwaliro ly'e Lubowa oli musajja nnyo Supiika Senga waali naye yeetaba mu kulya ssente kati ate bayisize endala era baziwe musiga nsimbi oyo amaliriza eddwaliro lyo lituuseewa. Naye bannange era omukungu agenda kufuwa mbabuulira waliwo omukungu agenda okufuwa mwenno muzanye kyekyo nno nno ekyabaddeyo. Abasumba nammwe mwebeereremu abasumba empulunguse nammwe Bugingo abalina abayisiramu empulunguse temudda ekyo ekiragiro eyo endagaano gye mwakoze ne Museveni ne mubajje eyo endagaano ab'ekibuli mubongerereyo ddala wala Bayibuli egamba bweti Yoswa waliwo eggwanga baali baliyita batya babayita lyawulira Yoswa nga bajja babulikiramu kyonna gye bava ne bagamba babayita Bagirugaali babayita Bagibiyoni bakola bwe bati bwe bawulira nti waliyo ekijja ne bagamba ne bafumba emmere ne bagitereka n'egaga nejjako enviiri ne bagisiba mu bisanja ne bafuna ebigato ebiyulifu ne batambula. Lyali ggwanga tonotono ne lijja nga litambula ne basisinkana ne Bayoswa. Yoswa nabagamba nyinyi yote piga magoti bonna ne bafukamira. We nani? Ne bagamba totta sebo kiki mwe baani? Namugamba tukwegayiridde ffe twabawulira tuvuddeeyo wala eyo era bwe twabawulira nti mujja mukikola koffe katujje
ffe mutuleke tubakimira amazzi tubasize n'enku tubafumbire nga tubeera abaddu bammwe naye temututta. Yoswa n'abagamba muwonye muddangamu musayininga wano muddangamu. Musa n'abasonyu gundi Yoswa n'abasonyiwa n'abagatta mu kibinja ky'abaana ba Isirayiri. Kye baakola Isirayiri kye baakola Isirayiri n'olwaleero empisa gye baabasigamu ekyalimu. Babayigiriza obwenzi, babayigiriza obubbi, babayigiriza empisa, baaleeta kikatonda ekirala ne bakibateekamu. Era ye ensobi yokka Yoswa gye yakola mu maaso ga Katonda, kukola ndagaano n'abantu nga tabuuziza Mukama. Kibuli abasajja batadde endagaano mu bagobe, abatadde omukono ku ndagaano. Iseekono Kamulegeya yayogedde ng'ali mu nsuwa. Mumugobe bannange mubagobe. Seke Sulaimani ndirangwa, Iseke ndirwangwa. Twebaza nnyo Museveni okukolera ennyo Obuyisiraamu ate n'okutta Seke Kirevu. Mwebale nnyo bassebo, tukweyanziza nnyo webale kutta Seke Kirevu. Era ne bannamwandu n'obawamba ne bamulekwa n'obasibiramu. Webale nnyo okukulaakulanya Obuyisiraamu. Sulaimani Kasule ndirangwa. Kati muddeeyo mulye emmere nga 27 bwe kitabaawo nva ku internet. Mbabuulidde eyo nga nduddeyo nnyo. Mubajje bagenda kumuwa ettaka. Mubajje amanye enfa ya Ssebaggala eya Ssebaana omuprotestante naye agirimu, kubanga Ssebaana yatuulanga nono nga mukulu munne banyumyanyumya n'agenda abiwaayo byonna. Kaliisa Muzaata bamwebaziza bonna be mumanya abafudde babayiiga bamuwayo abasentamu byonna bamwebaziza. Bulijjo sibagamba nti oyo musajja wa Iso bagambye alina ttiimu. Yamugambye gwe ne ttiimu yo mwebale era njagala munkolere guno omulimu. Museveni ebintu byonna byagenda okugabira Abayisiraamu ku mizikiti mubigobe, bwe mubikwata ne mubiyamba olw'okubanga omuceere gwa buseere, butto wa buseere, agenda basiibulula, agenda bawa efutaali, mugende mubirye. Ffe twakoowoka. Omulangira Kasimu weebereremu, genda oddemu weekebeze. Omulangira Kasimu oze kulada. Katumba wamala okumyewo kulada. Katumba wamala okumyewo kulada. Ate leero si Masasi weebereremu. Nkubuulidde. Ngenze mu politics. Nga ngenda mu politics aliwo obudde nga budduka. Muwulire. Abayisiraamu abagenze ewa Museveni bagambye bwe bati mubajje yagambye bwati. Twebaza Museveni akoze ennyo okutugatta, okulaba nga akolerera Obusiraamu ogundi okutugatta, era finally amaliriza n'otugatta. Era tugenda kutuula tukole constitution. Egenda okutugatta gye tugenda okutambulirako. Kwegamba Abayisiraamu njagala musoke mumbuulire mugenda kukola constitution ki esinga Quran? Kiki ekigenda okubeera mu constitution ekitali mu Quran? Mukimbuulire. Quran esomesa ki nga Abayisiraamu nga musobaganye? Ebagana n'okugenda mu bw'obuyinza, ekugana n'okugenda kwerosi. Naffe Bayibuli etugana n'okugenda kwerosi. Etugana n'okugenda kwerosi. Why? Kiki kye mugenda okujja mu kooti ewa Winyi Dolo ekitali mu Bayibuli, ekitali mu Quran? Kiki kye kawaayiro kike mugenda okuleeta? Kwegamba Quran mugenda gikwatamu tekyabamala. Quran tekyabamala. Abo bonna ababaddewo basajja bamanyi. Ulira yenna bawadde ekyawandiikibwa. Bannange sabawadde byawandiikibwa. Abawandiika muwandike kino.
tugenda kujja ekyokuyiga ky'olwaleero tukyali mu kitabo kya Matayo 21 tuvudde ku lunyiriro lw'16 tuvudde jjo twakomye ku lwa 14 leero tuvudde ku lwa 15 n'olw'16 Matayo 21 15 ne 16 ate era ne mu Yokaana 11 duli gye twasoma mu kufa kwa Lazaro tujjeyo olunyiriro olwana mu 6 n'olwana mu 7 Yokaana John 11 46 47 ne Matayo 21 15 ne 16 awo tugende okusoma. Ulira njagala mutubuulire basajja mmwe kiki ekitali mu Qur'ani kye mugenda okukola kwegamba mugenda kuva ku Qur'ani mukolere ku constitution yammwe. Qur'ani yabaaki? Qur'ani yabaaki? Qur'ani kiki ekitaliimu? Mwatuuka ddi wano mwatuuka mutyawo okuteeka Qur'ani ebbali mu abasajja abamanyi muzatugwani mubajje musajja mumanyi musajja mumanyi bamuyita ani Igulisi Ulama ani bamuyita batya ekyo kigambo kizibu ndi okuyogera naye mukitegedde omumanyi bamuyita simanyi Igulisi Ulama Kamulegeya musajja mumanyi Kamoga musajja mumanyi gundi oyo mulala ani yabaddeko Sulaimani Kasule Ndirango ow'ekitiibwa musajja mumanyi naye waliwo we batu kamba buli omulembe bwe guba gugenda gwe mutwe guno gw'obubaka bw'olwayo sanga guba wadde omulembe bwe guba gugwako nga gugwekerera gukola ebintu ebitali bya bulijjo. Ekisooka babeera ne futuwa babeera ne ttima babeera n'akasajja ku mutima ng'omulembe gwabwe guggwako waliwo lwe beegatta ne balwanyisa omulembe ogujja. Abazeeyi beegasse okulwanyisa omulembe ogujja. Nkugambye abazeeyi abamanyi obulungi beegasse okulwanyisa bamulekwa ba Sheikh Kirevu. Bamulekwa ba Sheikh Kirevu beeyubula bajja mu mulembe gwabwe kati. Aba Dr. Muwaya waliwo omulembe ogujja omulembe omukadde gwegatta ne gulwana. Bayibuli egamba bweti Abafalisaayo ne bakabona buli lw'obawulira awo wabeerawo ab'ebyobufuzi n'abenzikiriza n'abawandiisi ab'amateeka eyebeera palamenti ne balooya beegatta okulwanyisa omulembe Yesu gwaleeta. Ng'omulembe gwabwe guggwako bayongera kuba bazibu era ne beekobaana. Abasajja beekobaana kulwanyisa mulembe. Temubayita basiru mukulu munnaabwe abayita n'abagamba bannange ekintu kigenda kati njagala mumbuulire basajja mmwe mubajje njagala ombuulire kiki ekigenda okubeera mu kawaayiro kammwe ekitali mu Qur'ani. Qur'ani yaweddemu amaanyi kwegamba kiki ekyabaawula oba mwagala kutugamba nti mmwe musoose okubeera n'emmaali y'Obuyisiraamu ku mulembe gwa Muhammad tewaaliwo mmaali ya Buyisiraamu? Bagikuuma batya? Eyagibba baamukola batya? Mbuuza bubuuza baamukola batya? Hani yadira Umaru ku mulembe gwa Umaru tewaaliwo mmaali ya Buyisiraamu? Mwagala kutugamba nti emmaali y'Obuyisiraamu esoose Kampala esoose Uganda? Emeka tewaliyo mmaali ya Buyisiraamu. Qur'ani eyogera ki ku muntu mubajje ng'obbye emmaali y'Obuyisiraamu? You was a problem of Islam religion. You was a problem. Wabula they are diverting Muslim community. Now was a new constitution. Constitution kyegenda okusinga Qur'ani. Jimbulire Sheikh Kamulegeya n'ojja n'ajja ayogera gundi alinga ali mu nsuwa balwanyisa mulembe. Bayibuli egamba Abafalisaayo omufalisaayo yabaddewo Abafalisaayo ne Kamugawuli waali amwogera kwegamba ng'akantu twakatalina makulu gwe yawaddemu ekitiibwa y'omu ne mukadde waffe Sheikh Kamulegeya naye waali ndirangwa naye kaakano kazze wano ndirangwa naye wuuno ne kwegamba nga aboogera nga abatalina makulu. Do you know what it means? Akasajja kabajooze Museveni juzi yagamba batabani be mmwe mukole ku mulembe gwammwe nze ogwange nguyina bwenti bw'ayagala Kamulegeya amufuna bw'ayagala gundi nze teri kyanneewuunyisiza nga kuba nti Museveni bw'ayagala Kasule Ndirango amufuna. Ndirango yakaba amaziga ku muzaata kwegamba kati gaakala
bwe yamala okutta muzaata n'apaakinga ebimotoka n'abateerawo ebimotoka n'abagamba okay buli omu alondemu. Ndirangwa najjamu ekimotoka avuga ali ku musaayi gwa muzaata avuga kati takyalina kyayinza kwogera. Alina ekimotoka ky'omusajja ne bwe kifa akuba ssimu waliwo bagambye emmotoka emu omwaka okugirabirira yamalawo biliyoni. Alina ekimotoka steering eri waggulu bweti agivuga nga pikipiki z'abarasita. Abarasita balina pikipiki bazivuga bwe bati nalyoka ayita mu Kampala nga olina okukyuka otunuleyo. Kati Kasule Ndirangwa takyalina kyagamba talina kyagamba kasajja era kabakunganya ne kabagamba muje. Museveni yagambye mubajje abo abaana ba Ssemujunganda baali bafuuse ekirala yanokodde erinnya lya Ssemujunganda ne lya Muwanga Kivumbi. N'agamba abo abaana senga tetwakkakkanya kibuli, senga tetwabalondo bamu n'okubattira bizinensi zaabwe, senga siriiwo. Naye mubajje weebale nkuwadde ettaka ekatwe. Bw'omaliriza kino #207 n'ondeetera empulunguse yaziise empulunguse n'ozindeetera ezo ezaasigalamu nga 207 n'enzikolako. Bwe mmala ozikolako ku ttaka eryo ngenda kuzimbirako ekizimbe gaggadde. Ko mubajje wange taata mubajje n'agamba gwe weesirikire abo mbamaze mugenda kukola constitution ki esinga Quran. Kiki ekitali mu Quran, kiki ekitali mu Bible? Museveni yagambye bujingo tewali kitali mu Bible. Gwe kikube ng'okize eno wange kikube ng'okize eno ko bujingo nze tomanyi nze tomanyi muzeeyi kiwedde. Njagala kubabuuza Quran yabaaki mulyoke mugikwatemu. Omusajja Ndirangwa yakaba genda olaba akatambi nga Ndirangwa akaaba mu muzikiti nga asalira muzaata. Awo we nali mmanyi era nange nabadde omu ku bantu abagamba Ndirangwa tasobola. Bannange ntwala omukisa guno bagamba Ndirangwa yasobodde. Ndirangwa yasobodde. Muzaata rest in peace. Muzaata rest in peace. Olwaleero ku makya nkedde ne mbateerayo sefu Museveni sabaga nti Museveni agenda kuggalawo sefu houses zonna. Jo saakizemu ne mbagamba bagenda kuta abasibe bonna ne sefu houses bagenda ziggala. Mbateereddeyo bu unipots bwe bazimbye. Bazimbye bu unipots nga bulimu n'amasannyalaze. I repeat, bazimbye bu unipots nga bulimu n'amasannyalaze obugenda okulipulesinga sefu houses. Genda ku peji yange bw'oto obulabeko. Babuzimbe mu bitundu ebyenjawulo, babuzimbye Nakaseke, Kyankwanzi, Hoima waliyo ekitundu bakiyita Howa gye basima amafuta kiri mu paaka, kiri mu game paaka ndowooza, kiri mu game paaka. Waliyo obuyumba obwo buli wolaba akayumba ako munda babutaddemu obusengesenge. Obusenge nga mulimu amasannyalaze bw'okabeeramu teweesigama teweebaka kafunda tokajaamu teweebaka teweesigama buli lweweesigama nga gakuyonka. Projekiti yaabwo buliko Muhoozi Kaine Mizimu, buliko Muhoozi David ne Kayihura be baabukoze. Buli wola genda ku peegi yange babukwese eyo kubanga Europe Museveni juzi mujjukira His Excellency Kyagulanyi bwe yagenze mu European Geneva. Immediately Museveni yakyaziza abakungu okuva mu European Union the day after. N'abakolera endagano n'abagamba tokyeweddewo temugenda kuddamu kuwulira tokya safe houses byonna bivuddewo. Yashiftinze safe houses zigenda kuvaawo zino babakoledde obuyumba mu ddungu. Mbabuulira buli wolaba akayumba ako tebakulimba mbwawo simanyi buno bagenda kwaluzaawo nkoko nedda bwe buli pulesinze. Kino ekintu nkijje wakati mu UPDF 007 akimpadde enamba ye 007 oba yafuwa eyo enamba yaani kubanga Museveni 001 Kayindo Tafire 004 ani 007 ani 007 oba yali ani 007 yakimpadde oba yafuwa omuzimu gwe gugimpadde.
abadde 002 yani Rwigema yali 003 Rwigema yali 00 what sejusa 00 meka nkugambye nkijja wakati mu UPDF bagambye yamba bannayuganda olina banampereza nangamba yamba bannayuganda wano bannayuganda we bagenda okufira safe houses bazigadde mbu bateredde buli wokalaba manya kati mugende mugamba ab'obuyinza ku bitundu mwe buli mugendeyo mu Bukebere mugendeyo mu kuba enduulu abaana bamwe bagenda kufiira omwo babatereddemu amasannyalaze mbabuulidde temulina kye mu mmanja wama ntwala omukisa guno okwebaza aba UPDF aba ISO aba ESO ne ba cabinet ministers abakoye ekintu ne mutu wa information mwebale nnyo mwebalire ddala ba cabinet ministers bakeera ku Mande ne boogera bonna ne bamala okwogera ne babayita ne bajja ne batubuulira Museveni yabadde n'ekitabani kye ne banyumya leero omuntu angambye amanyi Kano Kiyingi bangambye Kano Kiyingi abeera Kakooge akatundu bakayitaani Kazzi Luzzi gyali omuntu angambye bwati Kano Kiyingi mumanyi naye nze kuva buto mulaba n'ebigalu bindi bya bulaka mbadde sikimanyi nti nno talina liiso webale nnyo Mukama bannange nnyina drone bannaye mwe bali kupakasa drone Kiyingi gyali mulamu era ne kitaawe baali bamuyita Kiyingi abeera ku kyalo bakiyita Kakooge akatundu bakayitaani azaalibwa ku kyalo ekiddeku ngerabidde naye nga ebyo gyali Kiyingi muddangamu juzi eggulo wabaddewo waliwo ebivubuka ebyagenda mu kikankane gurupu nga guni nga babalimbye mbuno bagenda bawa ensi n'eggulu simanyi mbuno bagenda bawa biki ne bagenda ne babatendeka mbuno baali banuupu biki be bali era ne mu bijambi abo abavubuka kati eggulo bwe balinze ssente ne zibula eggulo babadde ekyebando we bayita ku kyeriisa ewerisa we wamuzeeyi simanyi ku kya Erisa ne bakola okwekalakaasa ne bayiika mu kkubo ne baziba ekkubo bayagala zaabwe mwatulimba ssente mwatulimba project mwatulimba biki ne baziba ekkubo bwe balabye nga 99 zijja nga poliisi ejja ne bajjako engoye zino eza leeya ze babadde bambadde butishaati bwabwe buli obwa green babadde babwambalidde munda bwe balabye abasirikale ne babujjako ne basigala mu green poliisi olwatuuse yayogedde nabo bulungi bannange yemu twagala zaffe tugenda byogera bannange ne bakkanya ne poliisi ne bajjawo ne batwala bivubuka mwe bagenda batta naye bannange obwavu buno kibi gasajja mwe bagenda batta bw'oba olina mu mwana wo nga yabadde mu kintu ekyo ekyabadde weerisa ekyebando gamba kitabani kyo kidduke kikyuse n'ekifu bagenda tandiko birondo bagenda bitta mbabuuliridde wano muteeke waabiri mbukikankane gurupu bagenda jiwa sente beba n'abaana Bobi Wine be yali asiruwaza kakati balokose kale mwebale kulokoka bagenda bitta bannayuganda mutunule nnyo mulabe waliwo ddiiru waliwo ekintu ky'okubajja mu bizinensi bannayuganda mwenna we muli kino ekintu kisinze nnyo okulabika mu kibuga Mbarara Yibanda ebyo ebitundu ebyo ebyawo waliwo abantu balina ssente empitirivu nnyo mu Buganda wakati mu Busoga waliwo abantu abeetuumya amannya g'Abanyankole omubuuza nagamba nze muwumuza walayi nga munyarwanda waliwo ekisinsa ekiva e Rwanda ekijja e Uganda nga kirina ssente be bali mu kuwola ssente be balina bizinensi y'okuwola ssente be bali mu mobile money bizinensi mu maduuka mu kutunda engoye ate baliko ab'obuyinza muzikesise ez'ebitundu ebyo bamakinga sure nti tribe endala oba omunyankole tipiko nakabala omunyankole nakabala bakutikka omusolo omuzito akabizinesi kotasobola kukolamu kakadde ne bakugamba ife omwaka license mulundi gumu kakadde naye ng'olunaku lumu ekiro lwoba otunze nnyo otunda emitwalo 3
ngo okikubye olunaku otunda emitwalo 3 ne bagamba omwaka bo bakwatira wamu kakadde kakati oliba olika kuŋŋaanya jjo kabawe okajjemu ne bakulemesa bizinensi. Abantu abali mu bizinensi abatwala bizinensi si banyankole nga bwe mukirowooza, si banyankole. Leero ekiri embalala naye era banyankole mwetuddeko. Abasajja babatwalako ensi yammwe mwetuddeko. Bajjajjammwe abagoba Museveni luli baalagawa, Dyeni eyo yalagawa. Iffe batuukera ebyaffe b'amaduuka gaabwe bwe mugooca tegajja. Amaduuka gaabwe bwe mugooca tegajja. Babagobye mu bizinensi mwe bannakabala bannansangwa. Abanyarwanda babagobye mu bizinensi. Nammwe mutudde kababagobemu. Museveni ayinza okutuukera amasomero, ayinza okutuukera obutale, wabula mmwe mwetuddeko. Babakola ssente. Mmwe bwe mubookya tebajja. Uganda ebeere nga Ukraine waakiri. Tujja kuddamu tugizimbe. Museveni ayokye nga naffe bwe twokya. Museveni atwokye nga naffe bwe twokya ababe. Uganda tujja gizimba, Ukraine bagenda gizimba. Ukraine ejja kuddawo. Gwalowooza mbu that is the end of the Ukraine bakulimba. Ukraine will rise again. Museveni atwokye nga bwe tubookya. Abanyarwanda babatutte ko. Leero ate oba oyogera Luganda ng'oli mu mbalala owedde. Gwe tokyako ne bw'oba oli mu butale buno obw'omubuulo tebakukkiriza. Ebyo bye mweteeka ku loole ate akatale kali mbalala kasita obeera nga tosobola kuddamu mbahi keeshi haraje oba owedde. Abo abasajja bwe mubookya tebajja. Balina amaduuka gakubyeko bwe gati, be balina rediyo, be balina kompyuta, be balina amasimu. Kwegamba go bwe mugookya tegajja. Obeera mulinze nzije mbookye. Babagoba mu bizinensi mulaba Buganda yonna bagitutte. Ekiri eruwere ekiri ebusoga be bamanerenda bokka. Balina ne bu office. Balina bulungi. Tamanyi Luganda, tamanyi Lunyankole, tamanyi Luzungu. Wabula kugamba Munyankole. Munyankole kyatamanyi Luganda. Mbuuza Munyankole kyatamanyi Luganda ng'Ekongo boogera Oluganda. Juzi batulaga banaye M23 yino ababundabunda babano bavudde eri komanda badduka bayingira wano gatuna kakati babano banange M23 etugobyeyo Kongo nobuuza yiye banange abasajja bakambwe Oluganda balwogera Kongo. Munyankole kyatamanyi Luganda. Ng'ogyeko Kataha simuwulirangako yo mukazi Munyarwanda. Kataha simuwulirangako. Olaba n'embabazi yalugezaako. Omukiga mbabazi yalugezaako n'agamba bannange ne Museveni alugezaako. Banyankole kyaba batamanyi Luganda. Kasita olaba omuntu n'omubuuza n'agamba Munyankole tamanyi mu Luganda na lumu. Bebo betulwana nabo. Kati ate UK nabeegobye bonna bajja Uganda. Abanyarwanda UK ate mmwe UK muwonye. Aba basajja temubasembezanga UK badde ewedde. Mbabuulira. Aba basajja kasito basembeza oba owedde UK batisse bonna. Naye mmwe kikanze wano. Mbabuulira abantu b'embalala musirisa omusajja abatwalako ensi yammwe nga mulaba kyokka yeekwese mu mmwe. Ebitundu ebirala bibakyaye ate nammwe musirise ate nga nammwe muli ku kyokya muli ku minkekeera. Omusajja abanyiga omusajja Ssempijja ng'akyali minisita w'ebyobulimi n'obuvubi simanyi n'obulunzi ng'ali wamu ne Jim Muhwezi ne mutabani wa Museveni bagenda mulabu balagira mulabu ne bakola enkwa ne baziteka enkwa eruma ente n'ofuuyira ente enkwa n'etafa ente n'efa enkwa n'esigala nga namu enkwa n'erya n'omulambo. Ssempijja ne bakutula Abanyankole ne musirika ebyo temwe wabula kati mulinda kati nga babakutula luli kuba mufunyeyo asimu wire mutabani wa Katongole nze ndi Muganda timuneesibaako ndibakubira bwe ndiba mbeetaaze kamungulu ndibakubira bwe ndiba mbeetaaze kamungulu ndi musajja wa Kabaka. Sebera mulinze nze mune mutabani wa Katongole anti ozaalibwa Isinjiro nedda
omusajja yatukutula dda yatukolera enkwa okuva Sempijja ne bamukyusa n'ava ne mu bulumi n'obulunzi kakati ali mu defense naye mwenna mukimanyi nti Sempijja yabakolera enkwa naye mulinze nze leero bannange omwana ninsiima gifuti weebale buli munyankola ngamba bannange twafunyeyo ninsiima waffe saba kakati ninsiima wammwe bagambe bannange ninsiima wamugjeewa abanyankole gye bali bakoowu naye tebalina kyakukola buli muntu agamba omwana ninsiima oba naye muwala wa Katongole muwala wa Katongole buwama ninsiima gifuti gendayo owulire message wama ninsiima weebale nnyo Mukama akuwa omukisa abanyankole bali eri bakaaba kati mbunu nabo batandise okulandira kwa siimwe wire ne ninsiima gifuti naye bulijjo muli luddawo okubyogera n'okubitugamba nti omusajja abaliko abakutula mukimanyi nti abantu abawagira His Excellency Kyagulanyi juzi wano mu Western Uganda wabaddeyo okubookera mu nnyumba nga ennyumba bagikumako omuliro akasajjako ka Museveni naye n'ensi yonna ebakyayegamba abanyankole naye akasajja kabaliko kabookera mu mayumba naye ne musirika nze ndi weebuwama abeeyisingiro mugira mundeka ndibakubira bwe ndiba mbeetaaze Kamungolo ani yayimba gundi ani Walukagga ne musirika ng'omusajja abakutula bw'atyo kati okimanya abasajja abo okumanya ekyeri bakoze obuwuka obuli omuddo gwammwe ente zammwe ente zibalemere babalemeseza n'ente zammwe bo bazigule naye abanyankole mwetuddeko mbuuza bajjajjaffe bali abalina DNA eya resistinga Museveni mu 8 tebazaala baafa bagumba kwegamba abanyankole ffenna twakwerega omusajja kyayagala kyatukola nga bajjajjaffe baagana ne bagamba kakasajja tukagobye wano tetujja kawa kalulu ne katafunawo yadde abaganda ne balyoka bakombooza ne batuleetera abaganda musituka ate nammwe mweyongera okusituka okusingako mwe mwatuleetera akasajja tukagobye eri mmwe mukasembeza lwaki sika twakagoba ne kagenda mu badinka Sudan senga badinka bakasalako dda omutwe ne mukakweka ne mukawe emwanyi kati ate ke katte emwanyi ne mukawa amatooke ne mukapokera amatooke kasookera ku matooke aha wama bajjajjaffe kakati ndi weeyisingiro wama bajjajjaffe abanyankole mwebale nnyo mwebalire ddala okugoba akasajja ako kati ndi weeyisingiro nkyuse ate ngenda genda Rwanda nze nange simanyi kyendi bwemungoba wano nga nzira eri kati ndi weeyisingiro abaganda musituke mujjewo nkugambye edda twafulumanga ekiro nga tumaze okulya gundi eri wala tutuula wano kumpimpi kera kumakya ne babuuza ani yagize ani nti wiregira jangu ojjewo abaganda mujjewo ekintu abaganda musituke mujjewo ekintu mmwe mwakituulawo awo mmwe mwatuulawo akasajjaako mujje mukajjewo eri bakagoba eri ne bakagoba Besigye yagamba natambuza akasajja ne bakangobya nze nsinga okukaagala Besigye jangu ojjewo ekintu kiwatudde wano ekiro Besigye guwatuula wano ekintu era nga omukera kumakya n'enkumbi bwe mufuluma abantu 7 ne mumanya nze nasemberedde gundi ebyo mbyogera kingani Ebeneza tannaba kutuuka bitegeera siyagala abitegeera ebyo kati olumala ne mujja nno mwepanga bw'oba gw'osoosewo nga wabadde osooka n'obala 1 2 3 4 5 nze nabadde ow'omukaaga gunoyolawo ekikyo abaganda musituke muyolewo ekintu kyammwe mwakituddewo mwakituulawo mujje mukijjeewo kati naffe eri emmanga akasajja katukutula kasinziira wammwe mujjewo akasajja kammwe mwakatuulawo abanyankole bali eri bakaaba munange gwasiimwe wire munange asiimwe atukireeba tindi kureeba
balese n'akawuka akali omuddo kakutule ate ewaabwe tekagendayo. Balina eddagala, balina omuddo gwe basimba mu faamu zaabwe bagujja bweru ssebo Netherlands, bagusimba baguyiwa bwe bati bamansa bumansa ng'obulo ne bagufuuyira nako ekitundu ne be balina eddagala eryo obuwuka ne buli omuddo gw'abannaabwe ente ne zikulemerera ne bakugulako ente siringi 3,000. Wabula Abanyankole mwetuddeko mu bizinesi babagobyemu, mu bulunzi babagobyemu, buli kimu bakibagobyemu, mu maje baatikkidde baabwe. Wali waawo omukazi yenna alinga ono omukazi gundi bisambi bitereka mbu yejjeno kati akuuma naye bannange Museveni atwanguyiza kuba omusekuzo ku mutwe. Oyo mukazi sisa kumujjako Museveni nemukuba esasi nemukuba omusekuzo ku mutwe. Oyo yenna atambula bw'ati mbu simanyi ayina baabo Charity ayina baabo. Museveni kati oyimira bulungi konvoyi eyo ojja tuuka ekisango osologi. Omugenzi Gaddafi bwe yatandika ebyo ebyokweraga mbu naleesa abakazi. Gaddafi alina abakazi abakambwe olwo ng'entaana emuyita. Naye bannange history repeats itself nedda si bwe kiri. Omusiru ow'omulembe guno akole omusiru ow'omulembe guli bye yakola. Mbuga kati aleeseeyo entaana ekuyita gwe kasajja gwe. Entaana ekuyita teri kirala kikuyita. Nze nkubuuliddeko. Siba Abanyankole bakaaba. Abanyankole Abaganda be baatuulawo ekintu. Abaganda timwekweka mu kintu kino mujje. Mujjewo ekintu kyammwe. Mwe mwakituula wano. Pano obudde bugenze. Kanzijewo ka politics kano ngende mu kigambo kya Katonda. Engabana ya ssente mwawulidde engabana ya ssente eri mu parliament ya Uganda. Mbuno Museveni naye banaye jukira luli tubadde ku myoga emyoga kakati waliwo ssente ezizze bazigabidde zi district. Kakati parliament wulira buli member wa parliament batandise kuyombera ewange tebaafunye ba minister basinze kuwa gye bava. Omanyi lwaki bakikoze bwe batyo? Ba minister abali mu gavumenti bagabanye ssente mu linnya ly'ebitundu byabwe si lwakuba nti bagenda kukolera ebitundu byabwe okunyweza benyweze okugula obululu bwa NRM in case senga tuba tugeze n'okukkirizisa abantu nti muhoozi abeere ajje mu ntebe. Bannaye njagala bagamba oyo omwana tabeeraliikiriza mugende mulye munywe mwebake kubanga waliwo akale waggulu awo. Eriya bw'amala okulaba akale gwe teweetaagisa kalaba gwe weetaagisa kulembeka. Gwe atalina mazzi weetaagisa kulembeka. Yagamba bw'ati omusana gwememula naye n'agamba adduka ogende ogambe Akabu adduka ayingire mu nnyumba kuba enkuba egenda mmukuba. Akabu n'abuuza kati nkuba kyegenda okunkuba nga omusana gwaka. Eriya bw'aba alabye akale gwe lembeka mulye munywe kuba waliyo akale mbabuulira. Yes mwe mubalika bajja kukola ebyabwe baddemba okukola ebyabwe simanyi biki mara nini. Wulira beewadde ssente bagabanye ssente kati batanze sebo mpigi erimu buwama. Neba n'abasajja bajooga buwama mumuma mutya ssente mumanyi ssente ze batadde empigi awali buwama. Ate mpigi kansooke ku mpigi bagiwadde biliyoni 3 n'obukadde 5. Mpigi yonna omuli ne buwama biliyoni 3 tezigimala. Museveni biliyoni 3 zimala buwama olyokoziwa empigi yenna. Mawukota sawusi bano abasajja nga bajooga. Wulira esente bazigabanye bwe bati district zonna sijja zimalayo wabula kambawe ezaasinze okufuna. Okumanya bannange ekiri e Uganda ndabye Kateeshumbwa nga naye ayomba. Abantu bange Kateeshumbwa yayombi nagamba wano waliwo obutali bwenkanya. Kwegamba nti omuntu alina district 7
nze nina ebyalo kikaga sifunye ulira bakoze bwe bati kakumiro awava ekidondi kyewuzi kakumiro 10 billions n'obukadde 6 kakumiro mukulike baby girl mwazaala billions 10 n'obukadde 6 10.6 Kibaale hoima isi ye wava Kaseija omubbi Kaseija yafunye mmeka 9.7 Kagadi 7 billions Mayuge ani ave Mayuge 80.1 Yisinjiro neba naye ate nno nange ndi musajja bwe munanzibira empigi njabba tege yisinjiro neba nange webale nnyo mukama yisinjiro 11.5 eye wava bright lwa mirama nani omulala 11.5 Rubanda 12.2 billions oziwulidde ezo ezafunye kati katuyingire Buganda mukono 4.8 billions ne mumanya abantu mukono yokka egata bu district bwawo awunga kisanvu notaweza abantu bali mukono ina 4.8 do you know why elimu lebo namboze bawe namboze sente Mpigi 3.5 Mbale 3.2 naffe twasinzeeko ku Mbale wakiri mu point Kwaniya 2.3 Kiboga 2 billions beba abamu bensoso kugira kati enkayana eziri mu parliament tewali kirala tebagenda kuddamu ku debatinga ani yatoolanya naye mubannanga ani yatoolanya mumumanyi bate mumumanyi Museveni ye yatoolanya Museveni yatema abantu ebijambya ye yatema abe Masaka yatema abo mu Central ye yatoolanya kati debate ekyuse mama nze district yange yetafunye kwegamba kagamba fete twalonda okitegedde kati debate yakyuse dda bagenze ku sente naye ze sente zigenda kukolera kyo omuntu billioni zezo esatu zowadde Mpigi lwaki sente zo zonna temuzikwata ne muziteeka mu sector ne muziteeka mu masomero abaana baffe ne basoma bulungi ne muziteeka mu byobulamu omuntu akoze sente eyejjanjabisa okujjanjaba obwejjanjabiwe kati 2 omuntu asigaze zino ze yandijjanjabisizza kubanga ye yazikoze ezammwe muziteeke mu sector Museveni yatukola bw'ati yatukubamu ebituli ng'ekisero aleeta amazzi n'agamba bw'ati leka nkutululemu amazzi n'akutululamu amazzi ebituli wansi ne biyisaamu ne bigazaayo gye gava okitegedde wabula gw'olowooza ekisero bakiteekamu amazzi ne bw'anaakuwa ssente mmeka ng'olimu ebituli tewali kyezigenda kukukolera kwata ssente abantu ebibatwalira ssente bya ntambula gavumenti ya Uganda erina entambula teekawo baasi ezitwala abantu nga za gavumenti omuntu atambulire omuntu asuubule ave ekisolo ajje Kampala addeyo ku 2 ng'asuubudde ebintu bya bukadde 4 ng'atambulidde 2 asobole okufiisirizize awo tetwetaagawo myoga kola amalwaliro omuntu agende bamujjanjaba afune obujjanjabi obulungi ng'ekibumba senga kibeera kiyambuukiriza omanye ebibumba bimanyi okujja no waggulu bijje birumbe amawuggwe ngende mu ddwaliro bateekewaawo ekibulooka bagambe ekitaago gwesigalayo nawe amawuggwe weetaayize wano nawe beera wano addeyo waka nga tasasudde yadde 10 zidde mu kifo ky'emyoga Museveni ne palamenti temujja kutusiruwaza amalwaliro mafu omuntu yejjanjabisa buwanana amasomero mafu omuntu ali eri ewa afe Mpigi ajja anoonya amasomero paka mu Kampala kuba amasomero gonna mafu transport ye okuleeta omwana n'okumuzaayo 10,000 egundi abasomesa bye basaba byokka bigenda okwanjula
bigenda okwanja omwana apaakinga bwati ku geeti y'essomero n'olyoka olaba ebintu n'ogamba bannaye headmaster afumbiza headmaster kiki ekiri wano kati abakazi babanona ku ssomero ebyo byokka n'oyonoona akakadde tonatuuka ku school fees wabula Museveni akugamba mbu naakuwadde emyoga paalamenti muliko ekigoye ky'abafu ku maaso tetunabagambako okutugabira ssente temutugabira bisente byammwe mukwate ssente ezo muziteeke mu ebyo services za gavumenti zibere muteekeewo entambula naye mumanyi mmwe ekiri mu transport awo e Uganda okutambulako okuva wano ogenda wali e Bulenga kugenda bugenzi wali Bulenga odde mutwalo just tukujjako mu tawuni awo okirire ku Mutasa kafeera awo yambuke ogire bwoti odde ewaka kasanvu ekitone nnyo kasanvu bambi boda wabula boda ate nno nosooka na kumuwaana addugala ebijaketi awunya boda ng'oli muyonjo ate awo ffe kasita tukiwulira mu mutima okimanyi oli mukyafu ate onagambye oli muyonjo nga tuula maama tuula tugende naakuvuga mbu omuwaanye tutambulira ku bukodyo kati mutereeza ebyo sukali wagumu kitundu sabuni abantu tebakyanaaba biliyoni 3 zigenda kukolera ki abantu b'empigi naye n'ab'empigi ogenda basanga nga bayomba n'ab'ebuwama ng'ezempulira omuntu w'ebuwama ayombera ssente gabalemye okuyombera ennyanja leke Victoria mukama gye yabawa Museveni agibatutteko mujje muyombere biliyoni 3 mbayite mbateke ku kisaawe ebuwama nziteeka awo buli omu alondeko mulabe obanga mwenna munaafuna tuziteeke mu 10 koyini biliyoni 3.5 ze babawadde tuziteeke wali nga tubaaza londako mubeere beesigwa buli omu alondeko 10 tulabe obanga abeebuwama munaggwayo ab'empigi tulabe oba munaggwayo 10 tulabe oba biliyoni 3 zinaabamala mukama yabawaleke Victoria wali emyoga gyammwe emyoga yagibajjako ababalimba mbuna agenda bawa emyoga ki abasoga bagenda kugirwanira ng'emmotoka y'ebikajjo bye walima ebiri mu nnimiro yo loole ya mitwalo 3 mulemeddwa okuyombera ekyo mujjeko omusajja tujje tumusitule mu ntebe tumubuze lwaki emmotoka ya mitwalo 3 egyo gy'emyoga gyo mukama gye yakuwa Museveni agikugjeeko wabula gamba Busoga yonna Busoga njiwadde biliyoni ate yeye bananga omusajja atuwadde ssente mmwe mwazirya ezo ssente bakulembeze abo bennyini be bagenda ozirya benywereze mu buyinza basimbe beesi okitegedde era ezo nkugambye okumanya enkayana zizze kati ba MP bagenda kuyomba n'aba district ku district waliyo ente Museveni yateekayo kaawo ye erya ssente terya muddo kati kaawo simanyi tekiniko whatever kati ate chairman yagamba nze abantu bange MP agamba nze nnondoola kakati buli omu alina gundi ne kugombolola bazirinze naye banna Museveni totuwa bisente byo ne parliament temutumanyiira temutuwaga ssente gammwe temutuwaga ssente twagala service ani gwe muwa ssente tuli batabani bammwe tuli bawala bammwe twagala malwaliro twagala nguudo nnungi muteekewo bbaasi ogwo omusimbi gwonna tegusa simanye ssente eki biliyoni triliyoni emitwalo ena gigenda mu kugaba okukulaakulanya abantu nga bwe baakulaakulana wanga babawadde abantu mubalekere ennyanja yaabwe muteekeewo entambula ya gavumenti wano bw'oba toli mu budde osobola okutambula kata n'ogimalako ku siringi 2,000 obeera na kaadi ate 2,000 nnyingi n'oteeka bwoti mu katraini n'otambula kata yonna n'ogenda wali ku Dubai n'osala n'ogenda ku Omani n'ojja n'ogenda ku Bahrain n'osala n'ogenda ku gundi bonna n'obamalayo ku 2,000 obubaasi butambulira mu ssaawa ne bwe kaba tekayina muntu kayina okuyita mu kitundu kino okuva ku ssaawa bwezi totuuka ssaawa bweziti oba tekayina gwe katutte kayitawo n'akalala ne kajja mu ssaawa zaako bintu bya gavumenti naye mwe mutusiruwaze mwe muloza tuli basiru ekigambo kya Katonda kiririddwa obudde bugenze mwe ba MP temutusiruwaza temulina bye mutukolera titwagala ssente zammwe mufe ku malwaliro mufe ku masomero mufe ku ntambula
ebintu by'abantu bisirira ne bigwayo nga Museveni abyokya bannange ekimotoka ekyazikiza fotopotoro kyavudde Kasese twebaza nnyo poliisi y'e Kasese olw'okwanguwa omuliro gwakwita essaawa 3 zagenze okwera ssaawa 9 ng'ab'e Kasese batuuse bataakirizaako ebisiriiza by'ebisiriiza tebyasiridde nnyo waakiri byo byasigaddewo naye basajja bo mulina amagezi mu mitwe polisi y'e Kasese yeebala okujja okuzikiza ebisiriiza kuba ebisiriiza tebyasiridde bannange tulina gavumenti naye omulembe bwe guba gugenda bannange guba n'obujja Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo jangu osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Wulira Yesu ayingira mu Yerusaalemi jjo twakomye ng'agambye bw'ati kyawandiikibwa nti ennyumba yange eno yakusumululirwamu yakusabiramu bwe yamala obbagoberera bweru n'agitereeza Bayibuli egamba bamuzibe n'abalema bokka be bajja bo ne bawona abantu ne balaba kati bwe bamala okulaba genda ku lunyiriri olw'16 olabe ekyetere olunyiriri olw'16 lugamba olw'15 awo mu yeekaalu mwalimu abaana abato abaana ne baleeka ne bagamba ozaana munnaffe kubanga bulijjo ku bituuti babadde balabako bakabona ab'omulevu n'ejjubba bambala ejjubba bokka be babeerawo bw'agenda okwogera ayogera ng'ali mu nsuwa nesekeka amulegeya waali ne Museveni waali naye kati waliwo omulembe ogw'omwana njagala njogera ekintu nga ne Katonda bw'aŋŋamba mbuno ki nange nsobola omugamba mbuno ki ne muddamu mbuno ki waliwo omulembe oguddamu Katonda mbuno ki kati guli gukwatibwa obujja kuba tegusaana kugamba Katonda mbuno ki kubanga gwe bye gukoze muganda wange kati gwe gwekobaana. Wulira awo wennyini Yesu ne bamuggulako omusango lwaki abaana bakyakyala bagamba nti ozaana omwana wa Dawudi ogwo gwe musango gwe gugenda omukwasa leero enkya bamuligita egy'essaza generation ye bwe yalaba omuntu ow'emyaka gyabwe byakola generation ye ne bakyakyala ne bagamba yono bulijjo gwe tulinda ozaana omwana ozaana. Bayibuli egamba bweti bakabona abafalisaayo ne beegatta ne bagamba nawo samusingirongo mumuwulidde abaana bwe bagambye Yesu n'ababuuza era ekyo temukimanyi temukisomangako mwe abasomesa ate aba Bayibuli mwe temusomangako nga bagamba nti ettendo mu kamwa k'abaana nga bagamba otuukiriza ettendo osaanidde kwegamba temukisomangako bulijjo abaana mu basomesa ki. Bayibuli egamba awo abafalisaayo ne bayita olukiiko ne bagamba ebintu bino mulaba bwakola obubonero obuyitiridde bannange mulaba bwe tukiguddeko kati awo ne bayita Kamulegeya ne bagenda ne bayitaani Ndirangwa najenga mulaba omwana byakola nammwe mubiraba. Kaka tugenda kola tuti Museveni yagambye Bujingo statement eno Bujingo mukole nnyo munoonye n'abasumba abalala ab'ebweru wa Kampala abe waggulu eyo mu Uganda wansi ne waggulu eyo yonna tuzimbe ekintu kino nti kubanga mukimanye bwimba siriiwo nammwe temuliiwo gavumenti eno bweba teriiwo nammwe temuliiwo. Museveni yamugambye bw'ati ngenda kuwa ssente mugule mmotoka eza fuso muteekeko emizindaalo egitavaako mutambule nga mubuulira enjiri muluyita luto abasajja beekobaanye naye mmwe mbuuza abo abasajja kiki ekitali mu Bayibuli kiki ekitali mu Qur'ani. Tugenda kukolayo constitution ey'amaanyi okusingako ku Qur'ani kwe tunaatambulira. Bayibuli egambye beekobaana Kamulegeya ne Museveni beekobaana Kamulegeya mubajje ani ne beekobaana kiki balwanyisa omulembe waliwo omulenzi wano ayitawo abantu ne bakyakyala Yesu bino bye byamukwasa naye muganda wange yali redde ng'ekigambo kuba yakizuula nti kyayogera buli muntu akitwala kekati ayagala ayogere ekigambo ng'akijja ku ro jjajja tone wamma owulira nti ye njagala nga ne Katonda bwambuuza mbuno ki nga nange muddamu mbuno ki kati eri atannakalaba agamba nno omwana ayogera biki jjo nabagambye nembagamba mukyala kandida bakujima mukyala kandida omuntu yagambye kati abaatayipinze waliwo abammanyi wano nga mmwe mumanyi byenjogera ne mutandika obbirambulula awo
mu comment omu n'agamba maama nnyabo nze mbadde sibitegedde Yesu yabuuza bw'ati. Yesu yabuuza abayigirizwa naye bwe muba temusobodde kumanya olugero luno olwangu munaategeera ngero ki? Yayogera omusizi yafuluma ebweru n'agenda asiga ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, endala ku maggwa, endala ku ttaka eddungi, endala ne zigira. Ne bamubuuza tetukitegedde oyogedde ki? Yesu n'ababuuza bwe muba temutegedde olugero olwangu bwe lutyo olwa mukyala Kandida bakugima kozokkeredde mukyala Kandida temunenya abasajja batambula emikono giri mu mpale beetakula neyetakula n'addayo eka n'amubuuza naye gwe mukazi gwe kiki kino kyewaleeta? Kiki kyewaleeta? Yogera ki kyewaleeta wakijjawa? Nedda munnange nange simanyi mbadde mmanyi gwe waleeta tuutu gwe waleeta nedda. Bisikuiti waliwo omuntu yaŋŋambye bisikuiti ye mukubewo. It is not normal to me. Nedda bisikuiti mwamutegedde. Hey, tukuba muno tokuba. Gwe wakireeta. Era jjo tiwakomawo musajja wattu yali. Naye bannange Museveni oli musajja. Museveni abayiye amasanda g'omukoni mu liiso. Mbabuulidde kati twazeeyo mu African Traditional Society. Wulira wano Yesu bamuvunaana gw'abaana kuyimba generation ye kumutegeera, generation ye mutegedde. Wano mu Matayo kye bamuvunaana bw'ogenda mu Luka 14:6 Yesu amaze okuzuukiza Laazaalo. Bayibuli egamba nti Abayudaaya baali bangi abaali bavudde mu Buyudaaya okujja okukola ki? Okukubagiza famire ya Laazaalo. Bwe baakiraba Bayibuli egamba bonna ne bakkiriza. Nange bannange nzikiriza ndi weni yupi. Hey, Yesu yatandikeni bannange nange nzikiriza people power. Naawe bannange nange ne baddayo ate ne babuulira Abafalisaayo ate mukyalina mu kye mutugamba. Temulina kye mutugamba kiki? Ffe twayingidde ate ekintu ekipya. Waliwo omulenzi eyazzaawo. Kati ffe twazze n'ono omulenzi. Bwe baababuulira Bayibuli egamba bweti ne bayita olukiiko ne bagamba kino ekintu abantu bagenda tugendako. Abantu bagenda kutugendako kubanga bwe tugendera wano bwe tuti n'Abaroma bagenda kujja batwala eggwanga batuggyeko obuyinza. Abaroma bagenda kutuggyako obuyinza babutwale. Kiki? Wateekwa okubaawo ekikolebwa. Obubonero bususse. Yesu talina musango gwe bamuvunaana. No, njagala nkubuuze Machete. Machete ali mu kkomera yakola ki? Wulira okumanya omusajja guti mu busiru ku layini y'abasiru ate ye yali emabega wa Winyiddolo kuba jjo twakomye Winyiddolo nga yasembye. Kati guti ate ali mabega wa Winyiddolo. Yaganye Kalwanga MP ow'eggwanga mbu tasobola kweyimirira mu musibe mu kooti ya guti. Guti olina amagezi mu mutwe oba guti olina amagezi mu mutwe? Ranka zonna ezenkana mu magye ranka esembayo bagiyita ya Jeno. Mu poliisi abeera IGP mu magye abeera ku ddala lya Jeno. MP ali ku ddala lya Jeno. Okitegedde? Naye guti senior 4 Mutolosi oyo yatolokera mu senior 4 Sebo Mbuno yakulira amateeka mu UPDF senior 4 drop out. Kalwanga toyina bisaanyizo. Waliwo n'ogusajja ogulala gwegwani gwagamba bwe guti His Excellency ku bya districts must go. Yagamba bweti Miriam Matembe mukadde nnyo tasobola kweyimirira muntu ajja kwebaka yeerabire nnyo aleme okuleeta omusibe ku lunaku lw'okudda. Miriam Matembe mukadde nnyo ajja kwerabira gwe kubeeyimirira. Ekyaleetera Miriam Matembe okumudisqualifyinga okubeera nga tali substantial surety. Bannange nasoma amateeka weebali nnyo Mukama.
eyeyimirira bamuyita surity si byebyo mbu ajja kwebaka nnyo yeerabira okuzza omusibe mu kooti Miriam Matemba ayina emeka takkirizibwa emyaka gy'aliko takkirizibwa kweyimirira muntu naye Museveni ow'ekyenda mu omusanvu bamukwasa eggwanga basajja mmwe muyina emitwe kaakati nazzeemu kulaba guti nalabye abasiru senga wabaddewo empaka z'abasiru oyo omusajja guti abadde atuleetera omudaali mu Olympics oba mu World Cup mbw ate MP tasobola naye bannange tusubiddwa guno omudaali gwa Olympics mutegeka nnyo emidaali mutegekeyo ogwo obusiru mulaba oba tetuguleete tulina abalamuzi baffe abasiru alabira ddala omuntu ng'atonya n'agamba gwe bakuzeeyo ojja kuba bulungi ojja kuba bulungi genda mu kkomera waliyo bagamba Honorable Segirinya nti mu kkomera wali eruzira waliyo obujjanjabi bwonna bwayagala ku nsi kuno gye buli lwaki olanya temwamuddusiza mu ddwaliro eruzira mwe mwasoolanya olanya lwaki temwamutwadde mu ddwaliro eruzira abasawo ne bamujjanjaba mwagenze kututtira supiika mbuno mumudduse siyato ng'obujjanjabi mubulese eruzira naye muyina emitwe wamalabayo omulembe gweko baana Bayibuli egamba Abafalisaayo abawandiisi ne bakabona ne bakola bwe bati ne bagamba kati wano tukubawo kye tukolawo bwe kiba si kyekyo obubonero bususse abaana bagenda naye ne mukubonyaabonya ennyo kwe baamubonyaabonya kyekyali kitwala abaana ekyo tebaba kukikola gyemiggo gye babakuba mugume bagibakube bakubye omwana omuwala ne sikaati n'eremera mu nnyama nolwaliro bakyamugjamu obutundutundu bwa sikaati bali abasajja bakuba naye omwana ne bamugamba ategeeza ogende mu mawulire tukukime omwana yatuukidde mu mawulire obwo obulumi tebutulemesa kutuuka busobola okutuddira eyingisa Sky Soldier ye yakyogera ekyo omwana Sky Soldier yakwotinga eki Sky Soldier yagamba bw'ati no ekkomera terigana revolution kutuuka just tusobola okudira eyinga naye tuba tujja kutuuka Sky Soldier bw'omulaba adduka yagamba yesu okutusiba kujja kutuddira eyingisaamu kubanga baatusibira jeno waffe sabo ye Lokeeki n'asigala ng'atambula owaffe Sky Soldier ne bamusiba Lokeeki ne yeekalakaasa n'agamba mujje ne keesi mujje n'eddaame mujje n'embugo tewabaleeta essuuka mujje n'embugo Sky Soldier twamubuulirira mu kkomera nti munnange tetwasobola genda Kampala gwe tewaliiwo gwe wali otutwala e Kampala empologoma bagireeta eyo Mogadishu nga naffe tulina eyaffe eyawano eyaffe ne bagikwata ne bagiteeka mu keegi kati eri yeegiriisa ffe tugendeyo nga toliiyo Sky Soldier n'agamba mumuleke nze wendi kati kubombi ani yafuwa ani yafuwa kati Kampala ani amukuuma Lokeeki ani akuuma Kampala yagamba sinza kukkiriza Kampala kusigala bweri Lokeeki toliiwo ate Kampala ebijambiya bikaaba ebijambiya bikaaba mu Kampala naye mwe abasajja mmwe ne bakyala mmwe mwagala kuŋŋamba Museveni yayiwa amagye Uganda yonna ne mu byalo mwagala kuŋŋamba nti omuntu omubi akakundi simanyi bakayita green olwaliro lwensoze mbadde anyi no red card leero si red era nawe aba bwogera akabinja bakayita green akalala bakayita kasoro bwe butematema abantu UPDF ne poliisi abangi abatevunya mu kibuga babeerawa ani abatema waliwo omuntu omu yangambye bw'ati yagamba abeewaabwe begganda wali mmwe ali mu kiyumba yabagamba mmwe poliisi egenda tutandika obbatematema n'amugamba gwe tomuddamu kummalira data mugenda ne mutuukeyo ne mwesiriwaza n'abantu b'oku intaneti nga abasirikale batutema batya ani akugamba nze toddamu nakunyonoonya data tonsindikira bintu by'abantu abo abagundi kati babatemyetemi yadduse n'amugamba gwe okimanyi nti nabatutema abasirikale okimanyi nono n'amugamba tombuulira gaboozi tombuulira kaba bateme yamugambye ate mujja kutyamu kubanga bagenda batema abasajja bajja kumenya bagenda kutandika okumenya bayingire mu mayumba basooka kubiribiri
bwe bamala biri bakuteme. Babajje mu mabarakisi biri tebala naye mmwe. Museveni abaliko abatema ng'ekibuga kyonna yakiyiwamu amagye. Kasolo gurupu yaani oyo atema leero n'enkya n'ejjo. Oyo Kasolo gurupu mukakasa ani abatema ng'amagye gava mu barakisi ne gayingira mu bantu. Poliisi etevuunya everywhere. Ani abatema gurini yaani. Era twakakwatako 187 naye nga bonna basiraamu. Museveni weebale nnyo weebalire ddala okulaakulanya obusiraamu. Weebale nnyo munnange. Nga Museveni yayimirira n'akola statement bw'ati, I presided all the process of killing of Sheikh Kirevu. Museveni yakyogera n'agamba mugamba mutya mbuno oyo musajja si wa ADF. Have presided over the process. Eyalagira okutta Kirevu. Kamulegeya yamugambye weebale nnyo weebalire ddala okuleka abaana ba Kirevu nga bamulekwa. Nengamba Sulaiman Kasule Ndirangwa tagenda byogera nange Ndirangwa yabyogedde. Sikyanenya na omwana wo yatukuba vibe nolwairo bwenji nonyanjiraba. Waliwo vibe ya muwala wo njijjukira. Mwe mubisindika kakati kwegamba nze siraba. Pastor wabiraba si mwe mwabisindika. Omwana ya ba vibe nga Wakasule Ndirangwa mwamwerabira. Omulembe ogugenda gubeera mukambwe. Omulembe ogugenda gwekobaana okulwanyisa omulembe ogujja. Era ebyo tebibeewuunyisa. Ne gw'obadde olowooza nti tasobola yasobola. Wulira nkugambye bwe bateesa Bayibuli egamba bweti bwe bayita olukiiko olulwana ne bagamba bannaye tulwanirire ekintu kino ekintu kigenda wakiri omulenzi tumutte. Hani Kayafa kabona omukulu Kayafa mu kitabo kino ekya Luka ekya Yokaana 14 n'abagamba nno mugende mpola mugamba okumutta temumanyi nti weetaagisa omuntu afa okununula omulembe. Temumanyi nti waliwo alina okuligitibwa. Naye Bayibuli egamba bweti teyakyogera na magezi ge. Waliwo ekyamukkako ne kimwogeza ekigambo bonna ne batakitegeera. Sikiru ne bagenda mu maaso ne bamutta. Naye mwe musoma Bayibuli genda yogisome ne bababonyabonya. Ate mmwe mwagala mugambe bannaye twajjako Museveni yatufuga emyaka 46 bwe twayagala obuyinza ne tumusindika n'agwa eri ne tutuula ku ntebe. Omwana tebijja mumukolera makulu. Nze Ebeni yancha yangambye nkukyayi ojja ddi nzija yangambye nkukyayi. Best friend wange ye mami kati gwe nkukyayi. Alina okukimanya anchaye kubanga nali ndi Luweero nze ndi mu nsiko. Dedi lwaki walinga tojja nga ndi Luweero nange owange yandekawo n'agenda Luweero kati ndi Luweero. Abana tubanyumize ekinga mwasindika busindisi. Abasajja beekobaana Museveni ekintu kyakola akateka mbabwire mu kyayina okukola. Kati mugenda gamba kakati atandise oyo namulabirawo weenaaleemu. Nga bw'aba ayagala obuyinza nga constitution yagiyisaamu olugaayo. Namubuuza ekibuuzo wamanya amajjago amagendo ogamanyi tagamanyi. Ffe tuyina omuteekerateekera amagenda. Bwe tusalawo nti olwaliro Museveni ave mu State House Entebbe tumukwata ne tumulengezza oba nadduka n'ayingira mu nnyanja ne bagamba abavubi mukuŋŋaane omusajja ayingidde ennyanja naye talabikako. Abagenyi abavubi tukole kye bayita okkuba embwa. Waliwo kye bayita okkuba embwa enoonya omulambo. Baddira omugwa ne bagusibamu ejjinja omugwa nga muwanvu ejjinja ne balisuula mu mazzi bwe bati ne batandika okuvuga eryato ng'ejjinja ligenda likolokota okuva ku musenyu kubanga omulambo gumanyi okulemerayo. Kakati ejjinja liri bwe ligutuukamu ne ligusika ne gudda wa mugende kulaba nga gubbulukuka. Mu lulimi oluvubi bakiyita kukuba mbwa. Awo tuyungula amaato tugayiwe mu nnyanja kubanga yansaza kirira. Tuba tuli awo ne gutumbukayo. Kiki tumuzudde we yafiira. Museveni kyalina okukola. Ffe tulina omuteekerateekera amagenda kubaga constitution yagagaana. Constitution yagagaana. Ffe tulina omuteekerateekera mbagambe bwe tumugamba nti wiiki eno Museveni tagimalaako. Easter tagirya. Museveni yatula n'agamba Cipriano talya Easter teyagirya.
yatambuze ku buli omusalaba Easter tiyagirabako Easter twagirira mu wewe Kazimba Mugalu n'agamba wange teyaliddeyo kantu yadde okunywa bannange teyalidde temugamba mbunonze yali ani Kazimba Mugalu yali ani mweno omusaga wama Mukama abawo omukisa omulembe guno guwagamidde tugukwata guwagamidde tewali kye batuvunaana abaana b'eni yupi babasibidde kye babavunaana ki tewali Yesu bamuvunaana ki tewali waayi omulembe gukyuka guli guba n'obujja ate guba gw'abakadde guba n'entondo omusajja yimya n'agamba bw'ati fenga abaganda you are an enemy to the government just ogamba nti ffe abaganda you are an enemy ezo ntondo akasajja mwakakuliza mu ntebe ne kakula ne kajja entondo nga mulaba abaganda mwe mwatuula ekintu ekyo kulujja mwe mwateekawo ekintu ekyo nze nabalaba ekiro nabalabye ekiro maama si yenze ani gundi ye yagenze kwata enkumbi waliwo olumu twakayananga omanyi abaana abangi twakayananga buli omu n'agaana kati buli omu agenda agiregiremu n'ogenda n'otemamu n'otwalako ekitundu n'ogenda okiyiwayo nawe nze maama nzijeewo owange bannange Mukama katusabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama waliwo omulembe oguwaganyala Mukama ate nga Mukama kino Yesu gwe singa okitegeera baakulanga bwereere baakulanga bwemage ekimu ku bye baakulanga bwe bubonero bwe wakola ng'otambula n'okkirira e Kaperinawumu n'okkirira egindi ensi n'egwamu ensisi n'ogenda e Geneva ensi n'egwamu ensisi n'okkirira mu Amuru ensi n'egwamu ensisi ne bagamba wuunakkiridde bano ne beegatta Bayibuli egamba bakabona ne bakuŋŋaanya n'Abafalisaayo ne kabona omukulu Kasula Endirangwa ne Obedi Kamulege ya Lutali naye waali kiki omwana akola ebikulu omwana ayonoonye banne mbw abaana bonna mu kkanisa baagambye nti ozaana Yesu omwana wa Dawudi ekyo kimuttisa naye Mukama weebale nti n'amagombe wagaabya NUP tugenda kwabya amagombe tujja kugaabya mu biseera bye musabe nnyo mu biseera bye tusingamu okubeera nga abanafu we tuba tusingira okubeera ab'amaanyi bagamba bambi mutabani wa Mariyamu afudde bambi afudde omwana bamukubidde obwereere mumuwanuleyo ne bawanulayo kitaata ne bakizinga waliwo awo omuzira kisa n'agamba bannange mumutwale mu muziike wane wange waliwo awo mumuteeka mumuwumuza awo omwana wa munnammwe temumukooya mumusse ate mumukooya Yesu we yabeerera omunafu ku bo ne bamukwata ne bazinga ne basuula eno ne basuula eri we yasingira okuba ow'amaanyi Bayibuli egamba bweti enzikiza yo yasooka n'ekwata misana enzikiza yo n'ekwata ne bagamba ate kiki oba twasse kabaka kiki kino nga tekirabangako tetulirabangako ne mu Amuru waliwo ekyalabiseeko ekitalabikangako naye bannange Mukama nga kyenjejja enzikiza n'ekwata kiki bannange mumujje wano mumutwale mangu mumuziike ennaku ezi ng'amagombe agaabizza ate n'akomawo buto buli Mufalisaayo yeekweka Mukama ebiseera bye tuliimu abanafu bwe tuba tusinga okubeera ab'obulabe Abafalisaayo bakuŋŋaane bonna baggweeyo bakabona muggweeyo Bugingo yagambye nze ngenda obbakukubira bano biliyoni 2 bweziri bamugambye ebyebimu eby'ekkumi tuddamu bitwalako birowoozo nze ssente wabula abasabire ewa Bugingo mulowooza musaba Katonda nedda eggulo yakiise embuga yabadde wa Ssaabachwezi wamma Mukama nsabidde abalwadde abanyigirizibwa abalumizibwa mbasabidde mu linnya lya Yesu basisinkane ab'emitima egimenyese in Jesus' name Katonda omulungi ow'ekisabawo omukisa gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Mukama banjagalire mubeere bulungi mweraba